Alipota yembera budde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omumwanyizi Kituusa Mohammed. Enkuba yakedde kutonnya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'ensonga nti omukubo gw'enkuba gwasenvudde ne gusimbira ddala mu makkati ga Ssemazinga Africa ng'empewo zikutta ziveeyo mu gabira g'e Congo ssaako n'eziveeyo ku Sseguyanja Buyindi nga zeesogga ensi yattu. Ate bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusobola omusana okwaka ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ssaako n'eri ebuvanjuba okutuukira ddala n'eri ebugwanjuba omusana gujja kuba gwaka so ng'ate era n'eri ebukiikakkono nawo omusana gujja kwaka mu bitundu ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya. Embeera y'obudde eno ejja kukyukamu katono nga tusobola enkuba okutonnya mu bitundu eby'omasekkati bugomba diguli 27 so ng'ate n'eri ebuvanjuba n'otusobola enkuba okutonnya bugomba diguli 28 ssaako n'eri ebugwanjuba nawo enkuba ejja kutonnya buguma 24 kutuuka ku 29 e Kasese wabula ate eri ebukiikakkono nawo enkuba ejja kutonnya buguma kuba ku diguli 28 ebitundu ebisinga obungi. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Nairobi tusobola enkuba okutonnya buguma kuba ku diguli 25 so ng'ate e Dubai omusana okomemula kutuuka ku diguli 43 e London nawo tusobolawo enkuba okutonnya buguma kuba ku diguli 23 toyanza kubeerako naawe beera bulungi bweraba.